otyo we tukomye ng'otukakasiza nti Yesu ddala Bayibuli Yesu yennyini nga yeeyogererako kakati Yesu Katonda ono omulabi waffe ayagala kweyongera okunnyonnyoka bw'abanga Katonda atuuka atya ku musaalaba n'atuuka n'okufa ate nga Katonda kati soka somenyirire nga bbiri zokka eziyinza okunnyonnyola ekyo sooka osome mu Bakolosaayi sooka osomeko mu Bakolosaayi sula emu ayingira 10 paka 19 tulyoke tugende kunyweza ensonga Bakolosaayi emu 15 paka 19 agamba atya Abakolosaayi 15 paka 19 agamba atya oyo kye kifaananyi kya Katonda atalabika omubereberye ow'ebitonde byonna kubanga mu oyo ebintu byonna mwe byatonderwa Yesu mu ggulu ne ku nsi ebirabika n'ebitalabika obanga ntebe za bwakabaka oba bwa bwami oba kufuga oba bufuzi oba masaza ebintu byonna byatondebwa ye era ne kululwe 17 genda maaso naye ye ow'olubereberye mu byonna wow era ebintu byonna bibeerawo mu ye genda maaso wow otyo 18 era oyo gwe mutwe gw'omubiri ye kkanisa ogw'ekkanisa otyo oyo lwe lubereberye omubereberye ye mubereberye n'abafu bennyini ye yabasookayo kubanga teri yali afudde abeerenga ow'olubereberye alyoka abeera ow'olubereberye mu byonna he is first in everything n'abafu tewali yali afudde n'amusooka kubanga ye yekka yali asse mu ntaana abalala gye batakkangamu abafu abalala bonna bafa naye bafaako katono ye mubereberye w'abafu waliwo abaafa yasooka okufa mu nsi Aberi yafa naye Aberi teyafa kufa Yesu kwe yafa okufa kwa Aberi kwa mubiri physical death nga naye bwofa ne bakuziika that is something simple okufa kwa Yesu kwali kwa mirembe na mirembe he is the first to die eternally okufa okw'emirembe n'emirembe Yesu ekaye yali akufudde era abamukkiriza tebasobola kukufa abatamukkiriza be bagenda okukulegako kati ne mukufa ye mubereberye agambye mu byonna bw'oyogera mu maanyi ye mubereberye bw'oyogera mu bannabbi ye mubereberye bw'oyogera ku baana ba Katonda ye mubereberye gwe yogera ekintu kyonna mu nsi kasi toyogera obufuzi he is the first kati Nabbi Muhammadi Bikira Maria Ngobya ow'obusobozi Pastor Sebaggala njogere kwani mu nsi muno gwe yogera ku muntu yenna gw'olowooza mu nsi muno nti ye nabbi wo kasi toyogera ku munene Yesu yasooka he is the first kati Nabbi Muhammad kituufu naye Yesu is the first kubanga ye yekka eyaliwo ng'ensi tennaba abalala bonna bwe twogera Nabbi Muhammad Bikira Maria ow'obusobozi ate simanya David Hutefu simanya ani yenna many prophets many pastors bonna be twogera baaliwo ku nsi he is the only prophet eyaliwo ng'ensi tennaba Bayibuli egambye ebintu byonna byakolebwa ye bye tulaba n'amaaso ne bye tutakola ki kakati oyo tumuyite ki gwe abanziramu oyo kati bwe muyita Katonda agambye byonna byatondebwa ye ate kululwe kale bwe tugamba nti Yesu Katonda tuba tukoze eki banaye tuba tukoze eki by him and for him in him buli kimu kyonna mu ye kati oyo bw'ataba Katonda aba kiki kyenga simanyi tumuyite ki kimuweereza kabona
kale mpayo ekigambo mpayo ekigambo kimu kyoyinza okuyita omuntu ku description eyo bayibuli gyekuwadde mpa ekigambo ekiyinza okujja mu muntu oyo. So we are not defaming. Olaba ensonga eyo kati omubuuliza lwaki yagenda ku musalaba agenda mu Yokaana Sulemu nawo tusomewo twagala tuwumbewumbe Yokaana Sulemu agamba olusooka paka ku lwokusatu soma agamba bw'ati ku lubereberye waaliwo kigambo n'aba awali Katonda kigambo n'aba Katonda oyo yaliwo ku lubereberye awali Katonda ebintu byonna byakolebwa ku bwoyo era awatali ye tewaakolebwa kintu na kimu kyakolebwa. Oyo kigambo gwayogerako ku lubereberye nga Katonda atandika, the beginning of God, he was present. If God has a beginning, if at all God has a beginning, that's what I can say. Yokaana mu maaso g'obuntu agamba, if at all God has a start, Jesus was there. Kati tumuyite kiki yeffe tugambe tutya tuyinza tugana amazima ag'enkana mazito ebyawandiikibwa bigambye ebintu byonna byakolebwako kitwakyogeddeko kigambo ono gwayogerako soma olunyiriri olw'14 mwera Yokaana awo wennyini kigambo oyo yaani otyo kigambo n'afuuka omubiri n'abeerako gye tuli ne tukola tutya ne tulaba ekitiibwa kye ekitiibwa ng'ekyoyo eyazaalibwa omu yekka kitaffe kakomyewo. Owulidde akagambo ako ne tulaba omu yekka eyazaalibwa musumba otyo ng'ajjudde ekisa n'amazima kigambo oli eyaliwo ku ntandikwa eya Katonda. Katonda wabanga yalina omwaka gwe yatandika kigambo yaliwo kati kigambo yaliwo ku ntandikwa eya Katonda. Ntegerekese bulungi bayibuli egambye munaafuuka omubiri bwe yafuuka omubiri kati n'afuuka omwana olwo kubanga okufuuka omubiri kyekimukwalifayingisa okubeera omwana. Mbwe yazaalibwa omu yekka kitaffe abalala ffenna tufuuka baana kuyita mu ye. He is the only begotten, the only begotten. Ebyawandiikibwa bigambye ng'ajjudde ekisa n'amaki n'amazima. Kati kigambo ono lwaki yafuuka omubiri ng'ate ye yatonda byonna? Kiki ekimuleeta wano ne tumulabako n'amaaso? Ensonga etegeereka nno munnange. Genda mu Matayo essuula emu. Genda mu Matayo essuula emu osome ebigambo ebiri awo essuula esooka eya Matayo waliwo ebigambo ebikulu awo. Lunyiriri soma olunyiriri otandikire ku lwa 21 agamba ati 21 naye alizaala omwana wa bulenzi naawe olimutuuma erinnya lye Yesu kubanga ye yakola abantu be mu bibi byabwe. Genda mu maaso 22 ebyo byonna byakolebwa bituukirire Mukama bye yayogera mu nnabbi ng'agamba atya, laba omuwala atamanyi musajja aliba olubuto era alizaala omwana wa bulenzi balimutuuma erinnya lye Emmanuel. Ekitegeeza ki? Ekitegeeza nti Katonda ali naffe. Ebyawandiikibwa bigambye nti omwana azaalibwa wa bulenzi agenda kutuumibwa erinnya lye Yesu, Yesu, ekitegeeza omulokozi w'ensi. Omanye erinnya Yesu Kristo. Christ means the Messiah, the anointed one. Jesus, Yesu, means Savior. Omulokozi w'ensi eyafukibwako amafuta. Yesu yazaalibwa kutulokola. Ebyawandiikibwa bigambye nti bituukiriza ebigambo nti omuwala atamanyi musajja. Twagalayo omuntu omu yekka awandiike wano ku message agambe nze banzaala naye nga sirina kitange. Yakatiriza eri mission gye wayogeddeko Musomba. Mission y'obulokozi. Kubanga singa tewaaliwo mission eyo teyandiza. Singa tewaaliwo kutulokola na kugwa, Yesu teyandizaaliddwa nga mwana kubanga Katonda. Naye Katonda yekka ye yali asobola okutulokola.
naye yali tasobola kutulokola okujjako nga atufaananye, kubanga singa teyatufaanana tewandibaddewo obuwanguzi bwamu. Kyava agambye Emmanuel kitegeeza nti Katonda ali naffe. Yesu bwe yali ku nsi ng'atambula ku luguudo yali Katonda atambula naffe. Musumba ndabawaawo okwegamba obuwanguzi n'essuubi olw'ensonga nti Mukama waffe bw'abanga yajja na okwongera okutuzzaamu amaanyi kubajjukira bwe twagobebwa eri mu lusuku Adeni n'omukisa ogw'okumulabako maaso na maaso kyali tekisoboka. Kati omuntu eyali agudde mu bunnyo obwenkana butereevu yali asobola n'okwerabira nti Katonda ekyo bwe kiri. Kyava agamba kate kaŋŋende mbeereko nabo mbalage okwagala kuli n'ekisa kyayogeddeko mu Yokaana. Basooke bategeere nti mbaagala. Ajje n'amazima gonna agatubuulire ku Katonda yaani. Kati Yesu yayambala omubiri nga Yokaana bwe yatugambye ng'ayambala mubiri kutulokola. Teriiyo nabbi yali azaaliddwa mukazi yekka. Teriiyo muntu yali azaaliddwa mukazi wekka atali musajja. Tekiriiyo mu nsi. Yesu yekka gwe bakiwandiikako era kyakoma ku ye. Teri yadde mu research yadde science yalanoonyeza ye taata wa Yesu. Olw'ekyo Yesu Kristo azaalibwa ng'azaalibwa mukazi yekka. Ekyo kakikulaga nti he is not a normal human being. Tomutwalibwa mutuluba lyaffe abantu. Mutwalibwe mutuluba lya Katonda ddala kuba n'okuzaalibwako kwakyamagiro. Ekyo ne Qur'an ekyogerako. Surati Maryam esula 19 yonna eyogera kuzaalibwa kwa Yesu. Era abantu beewuunya omukazi abadde ate olubuto. Omukazi afuna ate olubuto atamanyi musajja. Qur'an egamba nti Katonda ayogera bwogezi nti bani kiba. Ebya Katonda tobibuuza. Katonda bannaffe abali eyo abagamba nti Yesu si Katonda. Ne Yusufu nno naye byali bimusobola. Ne Yusufu byamutabula. Naye ono omukazi kamulekeyo kyama. Ono yafunye olubuto lwe kaakati ayagala kutuyayambu simanya biki kanziruke aba afubutuka n'amusisinkana nti ssebo tulina gy'olaga. Oli omukazi byayogera mazima. Tannalaba ku musajja yenna. Ye vagini yekka mu nsi era yafunye olubuto. Kaakati bw'olaba ebigambo ebyo bikutunuliza ku missoni ya Yesu. Bafilipi 2:5-8. Lwaki Yesu yajja ku musaalaba? Lwaki Yesu yasaba kitaawe? Kyekibuuzo kyabuuza. Njagala nakyo nkiddemu wali. Lwaki Yesu yasaba kitaawe? Bafilipi 2. Olwokutaano paka olw'omunaana agamba atya? Olwokutaano. Otyo? Mwe mubeerengamu okulowooza kuli era okwali mu Kristo Yesu. Oyo bwe yasooka okubeera mu kifaananyi kya Katonda. Owulidde ekigambo ekyo? Bwe yasooka okubeera mu kifaananyi kya Katonda. First he was God. N'akola atya? Teyalowooza kintu ekyegombebwa okwenkanankana ne Katonda. Never. Kyonna ekiyinza okumwenkanyankanya ne Katonda bwe kyatuuka kulokola Morini ne Sebaggala ekyo n'akyeyambula. Mystery. Kyenagambye this is a mystery. Kino kyama. Bw'abanga mu lubereberye baali benkana. Yes. Naye bwe yakka wano n'ateegomba kintu kyonna kwenkanankana na Katonda nga naye ayina kusaba nga bwe tusaba. Genda maaso agamba atya? Naye yejjako ekitiibwa bwe yatwala engeri y'omuddu. Yejjako ekitiibwa bwe yatwala engeri y'omuddu. N'abeera mu kifaananyi ky'abantu. N'ajja mu kifaananyi ky'abantu. Era bwe yalabikira mu mutindo ogw'obuntu ne yeetowaza nga muwulize okutuusa okufa. Ekyo Yesu kye yakola. Yeyambula ekitiibwa. Teyajja wano nga kabaka. Sumba agambye tubeere n'ekirowoozo ekyo. Tubeerengamu okulowooza kuli. Pawulo kyagamba. Let us humble ourselves. Lwaki ndabanga kizibu era? Kubanga twagala nnyo omwenkanonkano. N'amaanyi n'obuyinza. Muntu bamuwa entebe ya bwero si yokka. N'abanga Katonda ku kyalo kye. Sikakuba nti kati gwe naawe gutwala walinga okula. Kituufu. Yejjako ekitiibwa. N'adda mu ngeri y'obuddu. N'alabikira mu kifaananyi ky'obuntu. Y'ensonga lwaki yasabanga kitaawe ne yeetowaza. He humbled himself. Yesu bwe yali ku nsi yali yeeyambudde ekitiibwa.
oyina ekigambo ky'okozesezza eky'oluzungu kye natandisizza. This is a mystery. Njagala okwogera n'eri abandaba mu kiseera kino. This is a mystery. Kino kyama. Oteekwa okuvaako amaaso g'omulya mmere. Era nkusabira bambi naawe andaba kubanga mmanyi kikalubye. Okutuusa nga weeyambuddeko amaaso g'abalya mmere n'ofuna amaaso ag'okukkiriza ag'obwakatonda, tosobola kutegeerera ddala nga Katonda bwe yakka wansi kulokola Maureen. Bayibuli egambye yejjako ekitiibwa. Kale yambuzza ekibuuzo n'ebirala bingi bikyajja. Lwaki Yesu yasaba ate nga Katonda? Lwaki Yesu yakaaba ate nga Katonda? Lwaki Yesu bamukomerera ate nga Katonda? Lwaki Yesu yeebakanga ate nga Katonda? Kati nkuzzeemu okutulokola bye Yesu bye yalina okufuuka. Ye yennyini yakyesalirawo afaanane Ssebaggala. Bayibuli kyeva ekiyita ekyama ky'obulokozi. Obadde okimanyi nti Yesu yeesalirawo yekka. Yokaana 15:13. So his own decision to humble himself. Yokaana 15. Kati atulaba toddamu 15:13. Atulaba toddamu ate kubuuza lwaki Yesu yeebakanga. Ebyawandiikibwa bikugambye yejjako ekitiibwa. Yokaana 15:13 agamba ati tewali alina kwagala kunene kusinga kuno. Omuntu okwaayo obulamu bwe olw'emikwano gye. Teri alina kwagala kufaanana ng'okwo. Nsomba taliiyo. Simulabangako. Kubanga tweyagala nnyo. Simulabangako. Tebayinza olaba naye kuba kusiba busibi ne basiba muganda toyinza genda mukomera naye. Just okomera ate nga bajja nakumuta. Wabaawo kye weesigalizaayo nga tolina. Osobola gamba nti neewaddeyo ne weebeera mu ddala bw'oti n'ogamba. Yesu yekka ye yakkiriza okuwaayo obulamu bwe ku lwa mikwano gye. Kati okwagala okwo Katonda kwe yatwagala okutategeerekeka. Nanjagala nze ndokole. Nakkiriza aweeyo obulamu bwe. Omanyi obulamu bwa Katonda bwokka bwe bwali busobola okundokola. Omusaayi gw'endiga n'omusaayi gw'embuzi biri bye baasaddaakanga mbu biwawa obulokozi byali tebisobola. Oyinza okungamba nti endiga esinga omuntu omuwendo. Kati endiga ekulokola etya ng'ogisinga n'omuwendo? Zino ze batawali mu lufula ne balya n'ogamba nti yendokodde. Eŋŋamira n'ogamba omusaayi gw'eŋŋamira nsaddaase gundokola. Enkoko kayiba mukukulu. Ebyo byonna bwali bubonero obwali bulaga manyanga musombera ddala kwagala. Yes. Kubanga Katonda yandibadde asaddaako omu ku bantu. Yandibadde asaddaako omu ku bantu. As a perfect example. Yes. Yandigambye nti munne kino kye mwakolerera. Kino kye mwakolerera. Kati omu ku yeweeyo ajjeyo ekifaananyi kyange ekiri kye naaka ku musaala. Yes. Naye lwaki aleeta? Naye yandibadde muntu ki? Eyandifiiridde banne. Kati okwo kwekwagala. Kwekwagala okunene. Kwatulaga. Nammwe kennyini sobola bakolerako kubafuula kyakulabirako. Butereevu. I cannot let you. Ate yekka eyandibadde asobola okufiiririra abantu yali ateekwa kuba talina kibi ng'endiga. Kati wabeewo omuntu awanika omukono oba tuwandiikire wano mu katekisiti nze sisobyanga. Kati bwe kibanga ffenna twasobye kati ani yali asobola okutufiiririra? Musaayi gwani ogutalina kibi ogwali gulina okuyiika ku lwaffe? God was the only option. Endiga tezisobola. Ente tezisobola. Kayiba mukukulu tasobola. Nange kennyini sisobola kufiiririra Maureen. Kale kibuuza ani yali asobola okutufiiririra ffe tuleme okufa emirembe n'emirembe? Okujjawo Katonda yekka. Era bwe yalaba nga yekka yasobola okufa teri mulala kyava abyeyambula byonna najja nfaanane asobola okufa. Okufa kwe nandifudde. Okwange era bwe yafa olwo n'alyoka awangula ekibi n'amaanyi gaakyo nampa essuubi ery'obulamu obutaggwaawo. Ekyo kyaleeta Yesu okubeera nga ffe. He's God, Katonda ddala. Naye azze kubanga ffe kubanga alina obununuzi bw'atwagaza. Ebbulaniya 2:14 as we conclude this question.
agamba ati Abaebbulaniya 2:14 2:14 agamba ati Abaebbulaniya 2:14 otyo agambye atya kale kubanga abaana bagatta omusaayi n'omubiri abaana bagatta omusaayi n'omubiri era naye yennyini bw'atyo bwe yagatta ebyo olw'okufa alyoka azikirize oyo eyalina amaanyi ag'okufa ye Sitaani. Genda mu maaso era abakolere ki? Era alyoka abawa eddembe abo bonna abali mu buddu obulamu bwabwe bwonna olw'entiisa y'okufa. Olabe akatugamba olw'okuba nti ffe tulina omusaayi n'omubiri, Yesu yennyini yakkiriza agatte ebyo naffe. Bannange abatulaba n'abatuwuliriza, bwe twogera nti Yesu Katonda eyali naffe, tetwogera bigambo bya kuvvoola Katonda, twogera bigambo ebyekyama. Bw'omaliriza okutegeera nti Yesu Katonda, obulamu bwo bufuna essubi mu ssaddaaka ye nti yeerokola. Ssaddaaka ya Yesu tesobola kutulokola nga si Katonda. Omuntu yenna awakanya obwa Katonda bwa Kristo tasobola kukkiriza mu ssaddaaka ye kumununula. Bw'abanga Yesu teyali Katonda nga yali kirala kye sinafunira linnya, nga teyali Katonda obanga yali kitonde kale nga naye batonda mutonde, then yali tasaana kufa ku musaalaba ku lwange, naye yali asaana kufiiririrwa. Bw'abanga Yesu teyali Katonda sirina ssuubi, ffenna twagwa. Bw'abanga Yesu mu muntu omu yasobola okugaana, olaba ne bamalayika nabo baali tebasobola kutufiiririra. Lwaki? Kubanga tebatufaanana. They are not like us. Era ateekwa okutufiiririra yalina kufaanana nga ffe. Genda olw'17 nyaga tumalirize nalwo 2:17 wennyini agamba atya? 17 Abaebbulaniya 2:17 agamba atya? Agambye kyekyava kimugwanira mu byonna okufaananyizibwa baganda be, alyoka abeerenga kabona asinga obukulu ow'ekisa, omwesigwa mu bigambo ebiri eri Katonda. Otyo genda maaso olw'okutangirira ebibi by'abantu. Otyo genda maaso tunaggwayo kubanga olw'18 agenda kubanga olw'okubonyaabonyezebwa ye yennyini ng'akemebwa kyava ayinza okubayamba abo abakemebwa. Kyekiva kyamugwanira okutufaanana mu byonna, to the uttermost. Yesu yatufaanana mu byonna. Tetulina na kyakunnyonnyola ku kino. Simanyi abo batulaba basobola okutegeera kye tugamba. Naye omutonzi waffe okufaanana ffe mu byonna, naye ng'ekimufaananya ffe alyoka afuuke kabona atuyimirirewo mu maaso ga Katonda. Ani yandiyimiriddewo ku lwaffe atali ye? Nebaza Katonda. Kati singa muggulu ani atwogerera kale? Oshuwa nebaza Katonda. Kubanga ate era bw'obadde oyogera byonna nga nkuba akafaananyi. Yes. Bwe twatondebwa, Bayibuli egamba twatondebwa nga tuli kigera wansi w'abamalayika. Ekyo kituufu. Naye ate essuubi eddene nti mu kuzuukirira kwaffe tujja kuba waggulu, tugenda ate okubabeera waggulu, kubanga Yesu abwatusitula okuva mu buntu. Yesu yatusitula. Kati level kwe tugenda okuba oluvannyuma lw'okuzuukira, Bayibuli egambye nti bakabona ba kabaka, priests in heaven. Omutendera Yesu kwe yatuteeka oluvannyuma lw'okutufiiririra gugwe gwennyini. Kubanga okufugira wamu naye, kale toyinza okufugira wamu n'omuntu gw'otafaanana. Oliraga tufuge obwakabaka ffenna nga tomufaanana. Tuli baganda be. Eri mu ggulu tugenda kuba tufuga bufuzi na Katonda, si nakufugibwa. Tufuga naye ensi ezitayonoonangako, obwesedde n'obwesedde obw'enjuba eziriko ebitonde ebyo tutalabanga nako na maaso. Ambassadors, commissioners of God. Wabanga mu lubereberye Katonda yalina pulaani ng'atandika okutonda omuntu. Lwakubanga nti ekibi bwe kyayingira ne kireetawo entabukatabuka. Kituufu. Ndabira ddala nga Katonda yali atujjawo ng'era atuteeka ku level ya kufugira wamu naye. Mugende muzaale,
mujjuze ensi mugifuge mugirye. Gamba Katonda yatutonda mu kifaananyi kye. Tetulinayo kitonde kirina such a blessing. Ne bamalayika bennyini tebagwa mu ttuluba eryo. Kati abantu be yatonda mu kifaananyi kye tasobola kubaleka kuzikirira. Golooza kyali kizibu nnyo Yesu okufaanana omuntu. Manya Katonda okufaanana omuntu. Ate nga yamutonda mu kifaananyi kye. We are in his image. So God was from his image to his image. Katonda yali ava mu kifaananyi kye eky'obwa Katonda adde mu kifaananyi kye eky'obuntu. Lwaki abantu balowooza tekizibu nnyo Katonda okufuuka omuntu ng'ate Bayibuli egamba twatondebwa mu kifaananyi kye. What was hard? Ki ekyali ekizibu Katonda okufaanana nze ng'ate ndi mu kifaananyi kye? Already nali mu kifaananyi kye nga tannaba na kunfaanana. Olwekyo katufundikire bwe tuti Yesu Kristo bwe yajja ku nsi kuno yali azze kutulokola. Naye nga Katonda ddala eyaliwo edda nga n'ensi tezinnabaawo eyatonda byonna awataali ye tewaakolebwa kintu na kimu. Naye munnange ekyamuleeta ku nsi kuno akaabenga bw'okaaba ayite kitaawe asabe essaala abonaabone yali azze kutununula na kutulokola na kutuwa bulamu butago. Kyeva nkusaba omukkirize saddaaka gye yawaayo nga yeetowazza naawe kufuukira essuubi ery'okufuna obulokozi.